Tambuliza ku bannayuganda abo batulaba. Bannayuganda mwenna abatulaba n'abawuliriza mbalamusiza nnyo yonna gye muli. Nkomyewo tuddemu emboozi yaffe nga bwe yali etambula. Kituufu. Ng'era Omuganda bw'agamba nti okutambula kulaba okudda kunyumya. Kati twalaba nkomyewo mbanyumize. Weewaawo. Bintu bingi tebiggwaayo. Olutalo lwali luwanvu. Ate ne bye mwayitamu byali bingi. Nkitegeera. Kale. Okay. So ndowooza owulidde ye Lieutenant retired Ssekitoleko Musa gwe tuli naye gwe tugenda okubanga tuwaya. Enamba yeri ki afande? Enamba yeri ki? Namba yange anti tubeera n'ennamba 2 kati simanyi eri wajjo. Ebbiri zombi eza RA ne RO. Eya Sergeant oba okuva ku wansi. Sergeant. Eri ku RA 2138. Okay. 2138. Okay. Ate ne officer eri RO 482. RO 482. Okay. Bangambe namba ezo zirina be zirumye emitwe. Anti balumiza bwerere emitwe kubanga ekintu bakizeemu luvannyuma. Kati eyasooka ate tolina kumuwa namba ye yasembyeyo. Kuba kati naffe eriyo nga golooza ya president yo sijagala nange mba njagala. 001. Naye ate teyinza kunnuma nti lwakuba nti kuba ye yateekawo ki yatandika ekintu. Yatandika ekintu ne banne. Naffe oluvannyuma ne bakituyingiza wadde twakiyingira mu mbeera etali nnungi ate ne tukiyingira bulungi ne tubakolera akuba ku ssaawa esembayo eno gye twogereramu baatuyisa bubi era abandaba n'abawuliriza. Ekintu kino ndowooza kuno nkiddamu gwakubiri. Kirungi Mukama Katonda yagamba omukozesa omukozi singa amala okukola musasule ng'entuyo tezinnakola ki? Tezinnakala. Kubanga bwe zimala okukala oba tokyamusasudde. Bijja kutandika bikolimo. Tutandika okukolima lyogambe gundi oyo akolima nnyo. Tetukolima lwakuba nti gundi yatuwa ne tutasiima. Kubanga Omuganda aga nti oli akuwa akatono naye nga nnyama ntono kayana eri muki? Mu nkwawa. Naye ennyama eyo entono tetwagifuna. Tulabye bannaffe abapya bafunye ebirungi naye nga naffe baali babitusuubiza. Si kibi kubanga Omuganda agamba tetulya nalima. Bw'oba ofunye naye nga nange eyalima nfunyeeko ekyokulya tewabeera buzibu, tutambulira mu mbeera eyo kuba Katonda bwe yali atutonda buli muntu yamuwa enfuna ye. Waliwo gwajjuliza ensawo, waliwo gwawa ekitundu ky'ensawo, waliwo gwawa kwota, waliwo gwataweera ddala. Ye n'abeera nga mu nsi agamba oba nze Katonda yanteekamu kukola ki. Naye nze mu gavumenti eno okutandika lwe nagitegeera nga maze okuyingira mu 8 okutegeera obulungi 83 kubanga twatuuka okulaba nga tokyalina gy'olaga naye twakola kino bwana Kisubi nkikubulira n'abatuwuliriza bonna twakola singa Mukama waffe mu butuufu simanyi oba alinamu omutima gwa Katonda naye singa alinamu omutima gwa Katonda lino ebbanga lyonna lye tulaajanye lino yali badde agamba omuntu oyo
mubeeko ne kemukola ki ne kemumuwa kubanga twamubeererawo tulina abasajja abakulu bemmanyi abaasooka nga tukyali eno Bulemeezi baalemererwa olw'embeera mu 83 awo embeera yanyiga nnyo abantu nnyo nga tuli eyo Ensaka ziragula Bulamba nga saidi z'ekisozi eyo bayitayo bakaweweeta kisozi eyo bwe bati abantu kwegamba buli muntu yatuuka okubanga yeetamwa nga bwe tutuula obukuukulu buli muntu omusanga anyumya kiki n'agana eddala tunaawangula nga n'agamba Katonda yamanyi ddala tunaawangula kyali kituuseewo ebiseera ebyo gundi ono yali amekomanda Ito Joko yakola offensive gye baali bayita ey'okugjawo abayeekera obutaddamu kuwulira muyeekera kuba deployment kyekiringa bwondaba wano ku UTV nti gate zizino mulina gate ziringa 3-2 nti gate singa bamala ozisibako ne bazizinda nga tolina woyita era ojulira kubotola katimba ate ne katimba nga nayo bateeze afuluma gwe bakola ki gwe bakuba kale mu mbeera eyo bweto bwe yakola ki embeera bwe yali Ito Joko yali abazinzeeko kati ate Ito Joko bwe kiggwa ng'amaze okufa ne wajja wabeerawo enjala kwegamba amaziga gano ge tukaaba tetukaaba nti lwakuba ki olowooza ekyali emabega n'omuntu gwe waleeta ali mu bukulembeze kyakuyisizza okiraba kyakuyisizza kyokola kyosinzirako n'okaaba n'ogamba omusajja ono yatukola bw'ati naye kale Katonda yalikola ki yalimanya kubanga waliwo ebiseera enjala we yatulumira nga tosobola kuva emmere gye twakozesanga gwalinga mujaja ne gundi n'oluwerewere olumanyi oluwerewere luno lwe balukamu egundi lwe balukamu egundi ebisero lwe balukamu bino basket kati ogwo omuddo nga tunoonya akaddo kali naye akaddo ako nako kafunanga kanduulu bumera mu busakasaka nga buno bw'obulaba kati ne babukolanga emmere bw'ogenda wano bw'ogenda okutyaba enku oba enjala bw'eba ekulumye nga ogenda buli kasaka ogenda onoonya omuddo ogwo wegukola ki weguli ng'ogenda onogako buli obukulu kuba bino manya ebito ate obuto ogenda okutuukayo ng'obusolo bubulidde kuba eri mu lukoola eringa zu ejjudde ebisolo waliyo obusirabo waliyo engabi waliwo bingi kati eringa game paaka kaakati nga osanga obusolo buliddeko obwobuki obuddo obuto naawe n'oyiiya n'ofunako ky'ofunyeeko n'ojja n'ofumba oba olina banno babiri ne muwuuta ebyo n'onywerako n'omujaja bintu bibiri oluwerewere nga lwe lukola ki lwe tulya n'okunywa omujaja kati bw'ojjukira embeera eyo ate omuntu gwe wajja naye n'abeera nga akulaba bbule bw'otuuka okumugamba kuba kati olaba nga ffe abataasoma naye Katonda yali atuwaddemu ku magezi amatonotono kwe gatubeezaawo mu nsi muno tutuuka n'owandiika ebbaluwa n'ogamba olinagamba wandikira muzeeyi ebbaluwa ozimutuukeko alabe engeri gy'anaakuyambamu mwakola n'ogiwandiika n'ogitambulira kumpi mwaka nga tonaakufuna results oba reply yonna nga tebanagiddamu luvannyuma nnyo ogenda okugira nti ezo ebbaluwa tetwaziraba tewazireeta kwegamba n'obeera mu kintu ekyo ekyokubeera nga bakuzunza buzunza kati ate bano bannaffe nabo betwali nabo abaali abawansi b'owulira kati bajjeno
ate abo nabo tebalina makulu. Abali abawansi. Ati be bali waggulu. Kino sijja kigira. Olaba oyo madamu gw'okyaza. Ani oyo? Oyo madamu Nalweyiso. Singa yalinamu omutima ogw'obuzadde. Twali badde tetubonaabona kuba engeri gye yali okumpi ne muzeeyi. Oba gyali okumpi simanyi advisor wa president yali badde agamba muzeeyi nti abantu bano tubakoledde ki? Lwaki gwonokoddeyo? Omanyi lwaki? Kubanga twaliko naye mu mbeera embi era embeera agikola ki? Agimanyi. Embeera akola ki? Agimanyi. Kubanga wagimanyidde nina mukwano gwange gwe nabeeranga naye. Twagenda okutyaba enku. Zaali 11:00 ez'akawungeezi. Kati ne tugenda eyo gye tusange mu nku mu bibire wabeerayo ebimererezi nga kyamera. Kati munnange n'akola ki? N'agenda akuula ekimererezi ne tukisiba mu nku ne tujja nakyo. Ne madamu senga ajjukira bulungi akantu ako. Lwaki nkugambye nti muzeeyi yali badde ajjukira byonna n'abikola, n'akola byakoze naye n'ajjukira omuntu gwe yakola ki? Gwe yajja naye ne bw'oba omuwadde kitono. Kuba kati ayinza okugamba abo n'obawa tebakola ki? Tebasiima naye akimanye nti baawa okutuwa ate tebakola ki? Tebitutuukako. Tebitutuukako. Kale bw'aba akuwadde siringi 1000 onaakuleeterayo 5 n'agamba muzeeyi yaŋŋambye nkuwa 5 ebyo wasigazaayo 1000 ajja ddukuwa. Ekyo ne kiggweeraawo. Naye kati nga nzira ku kiri ekyolyo omwana kirabira. Bwe tudda buli ku makya baatuceekinganga kutandika 12:00. Buno obugundi bwe twatuulangamu obuguluupu nga tukuma omuliro. Omuliro ogwo yalinga bulangiti kubanga twebakanga bino ebigere bye bisooka eri eno ne weebaka. Kati bagenda okujja ne basanga we twali tuliira emmere. Manya we twali tusulanga aliwo obuntu bwa muwogo wano ndooza mu kumeketa oba bwagwa butya kuba twali twegendereza nnyo obutabaako na kagundi konna ka evidence kabeerawo. Munaye nga batusanga nawo obuntu nga bajja batukuba kibooko. Kati nze gwe baakuba nga bagamba wabbye emmere. Kati nange nali ninaku bwogera kye nalabye ngamba nedda twagenze nekirabira mu nku ne tuleeta enku naye olaba gundi kirabira yakudde ne tubagaa tubatwale ne we baakoze eki? Mwakikudde. We twakudde mu kibira asiga nti oba mu nnimiro y'abantu. Naye waliwo omukulu omu yafa. Naye omukulu we yali atukulira baali bamuyita Ndibalema. Ndibalema oyo yayita meeting y'abayeekeraku olwo olunaku ne batuteeka mu meeting. Olwekyo ne batujjayo. Kati Ndibalema abuuza ono tumukoledde ki? Ebiseera ebyo oyo omukulu gwe nkugambye oyo yali akulira ba Women's Link abakyala abo bonna bagundi nasaazi baani bonna simanyi bano minisita simanyi ani abo bonna nga bali mu gundi ye. Kirabira ne bamukuba akakumbi n'afa. Talipootinze mu gavumenti takoze eki wabula abadde yeerwanako okukola ki? Kubba muwogo, kulya muwogo we yakuula mu kibira. Eyo n'afa.
kati bwe yafa embeera y'ensiko abantu ne balowooza ebintu bingi nnyo. Awo nenkomaawo kati ne tujja okiwulira ne tujja kiri ekyo ne kiggwaawo mu 83 era gwennyumya waliwo embeera be yalemerera. Waliwo omwami bamuyita Kananula era ne pulezidenti amujjukira bulungi. Baatoloka ne bajja balipootinga mu magye g'Obote ne bagamba bannaye nti obuyeekera buli eyo. Ne bajja ne tulwana we twalwana ne bamala ne baddayo. Kati ne mubaamu embeera be yagiranga bo nga tebaagendanga kulipootinga mu government. N'agamba nze we naawaguza wano kangendeyo musingo nja kubeera nga nzeka mu kibira oba ne munnange oba yekka. Ekibeera bwe kityo nga batoloka. Kati embeera eyo bw'ogijjukira nayo neekukaabya amaziga n'okolima. Ate tolina gw'okolimira era okolimira pulezidenti gw'okolimira essaawa zino gw'okolimira naye simanyi ebikolimo gy'agenda bidda mu butuufu ebikolimo bingi kubanga emisana n'ekiro. Ate nga abantu abakolima be bangi emisana n'ekiro. Lwaki Ssekitoliko mugamba nti baabeerabira? Lwaki mukolima? Oli ayinza okubuuza bw'ati. Omanyi lwaki tukolima? Ekintu kino mwasaavinga amagye ne mugavaamu. Ekintu kino okiraba? Nze kaŋŋambe nze nga nze kyajja kigenderere. Kitya? Kyajja kigenderere. Kale bano bafawunda b'ekibiina kino NRA bajja bo balina ekigendererwa kyabwe baali bakimanyi mu mutima. Naye nga ffe tuliwo okubabuusa mugga kubatuusa mitala. Kubanga nga tuvudde ku nsi eyaffe eno Uganda mulimu ensi gy'owulira nti baveterandi ti pulezidenti yabakoledde kino yabazimbidde yabakoze bwati. Kati kale kyokulabirako nga Rwanda bagamba va ku bino ebyokugamba oli bamubuuza ewammwe wantu weewali ne bamuzimbira. Kyesimanyi kyesirabangako wabula tubiraba mu gundi mbiwulira mu story. Ne bamala ne bamukwasa ennyumba ye n'amanya nti wano wenkola ki wembeera. Bw'aba alina ewaabwe bamuzimbira bw'aba talina babazimbira babagulira ne bakola ki bajjukira kye baakola. Naye wano ewaffe olana abaana abakadde bano bagamba nti ono yali mukagundi asula mu kayumba kattaka muzimbire yagundi era naye ogirawo gizimba eba yanduulu eba yabubbi. Naye wenkugambira nti kino ekintu kyali kigenderere. Nze we natandika okukirabira sinze nali ntegeera ennyo era ndowooza nakati sitegeera nnyo. Naye nga nzija nkootinga gyenvuddewa byozolaba byenzoyitamu byowulira. Nze nzijukira mu 1987 baatugamba ffenna nga bwe twava mu nsiko bwe tuba twali bangi era ekitukaabya n'abafudde kati be basinga obungi abasigaddewo be baki ffe batono. Naye era saaviisi yagaana otutuukako ku bantu 10,000 nga bwe twajja. Baatugamba waliwo ensi oba yali Amerika baatuwa ssente nga buli muntu
agenda kufuna milioni meka 5 ku sente z'obote ebiseera ebyo nga tugenda kufuna milioni meka 5 era ne bagamba buli musirikale yenna avudde mu nsiko mukole mugende ku magombola muyite abalina bakadde bamwe mbayite abatalina babawe liivu ya nnaku 4 musooke mudduke ku magombola mujjuze mulyoke mukomewo sente zammwe ziggukire eyo buli omu agenda kufuna milioni 5 naye nze nzijukira nakoma ku bigambo sadda mukuwuli tewafunako wadde yadde n'okuwuliza nti gundi yafunye n'okuwuliza nti gundi yafunye ne tujjanga tutambula mpaka kati wano bwetumala ekyagundi ekyezo sente eky'abantu 10,000 okuba nti tebaafuna sente kale kati ne tulaba n'ogamba 10,000 wezalemerererwa ate ebiseera ebyo sente kale bazaaliwo batezaaliwo abantu baali batono kakati bwe tuba twawumula tuli mu mitwalo kale mitwalo ng'ebiri kati emitwalo 2 girifuna egyo era tegigenda kufuna bino tujja ne tunyumyamuko obunyumya wano luli baali batono kati emitwalo 2 giyinza obutafuna era tukyakaaba kaakati nekiraga nti agenda ya bakama baffe abo bajja nayo nga yakutulugunya oyo omuntu aba akoze era kyova olaba NRM eno terina mukwano gwayo bwe weefuula akola ennyo okoma mu kuwaana wano oyo seekyoyo ti oyo seekimu oyo seekimukozi takuba mundu alina kyanoonya ye gundi yalwanye egindi ye gundi yakubye abantu bwe bati yasebaadui bwe bati kasita olunaku bwe lutuuka nga lwakusiba oba lwakujja mu kifo ky'olimu ebyo byonna bikomaawo bwe bityo gwe tebaddamu kuwulizana ng'ate bakwatagana na mulala kyova olaba nti tetugenda kulaakulana era tugenda kusigala bwe tutyo kati ekintu ekirala ekyabalema nti abantu bano bwe twali tusoma bino nga batusomesa simanyi NRM 10 programs bwe baali batusomesa baatugamba nga tusoma okuva ku democracy mpaka ku nyinga eya 10 programs ziri enyinga 10 enyinga ezo 10 twazimalirangako obudde naye obudde bwe twamala bwali bwa bwereere obudde bwali bwa bwereere kubanga obudde bwenkugambira nti bwali bwa bwereere eriyo ffe twazisoma kati zaatuyamba ki nayo bazibasomesa ng'ekigendererwa ki ekigendero abantu kati kubanga aliwo we twagambiranga nti lwaki tetugenda nga tuwulidde basa abantu egindi bangi nga tugana naye muzeeyi lwaki tatukkiriza ne tugenda tukuba abasajja wano ne tuwamba gavumenti nga gamba atukyasoma tukyali ku 10 programu mulina okunnyonnyola abantu ekibalwanya n'otandika democracy security umoja kuinua maisha ya wananchi corruption number 5 byonna babibasomesa total independence national economy viwanda vilimo kulinganisha wakala moja na watu wengine akiraba ebyo byonna twasomanga nga tumala buki tumala budde twamalanga budde na kutunoonera budde bwaffe era nze nkubuulira essaawa zino nze abaana bange mbabuulira bennyina mbabuulira ne mbagamba oba tosomye nti tosomye gundi yakubonyaabonya mubuulira wafuusenga mu America mu Israel mu Palestine kubanga kati omuntu
bw'osaba omuntu eyakozesa n'omugamba dde nsaba abaana onsomesezeeyoko ku baana bonna basoma n'akutunuulira bw'ati bonna basoma abeerawa CD kaakati kale bonna basome bayinza okuba nga gye bali ababe basomerako bonna basome nambeemu gw'oyagala anti nange kyenkugamba mu biseera ebyedda kati abaana bwe baba tebasomye mbanyonyola ne mbagamba nze saasoma mukama wange wuuli eyannemesa okusoma era yabalemeseza nammwe okola ki okusoma mbuuza lwaki kubanga omuntu ne bwe mba nkola kyenkola nfuna kitono okiraba nfuna kitono ate kwenzija nendiisa nensomesa nekola ki kwegamba nga bwomanyiwo ebizibu byaki sigamba nti oba alina okubeera nga yandiisa yankolera ki kubanga ndi muntu era Katonda yampa emikono era kyova olaba saagala kubeerawo nga nkaaba gundi yanyima sente naye nze kali akange kogamba nti gundi oyo yakola kamuwe sente ze gundi oyo yakola era ne bwe tugenda nga bayisa abo bajje no bonna buli muntu aga yo gundi oyo gundi yakola gundi yaliyo gundi seki ebyo byonna mbiwulira naye njagala otuyiseeko mu contribution yo gwe biki bye wakola mu lutalo muno omuntu asooke amanye nti Seeki gwe twogera naye ddala mu lutalo okuviira ddala e Luweero okutuukira ddala mu Northern Uganda alina kye yakola kansookere Luweero nze okukwata ku mmundu natandika gikwata mu 83 84 si 83 okuyingira oyingira ddi 82 emundu otandika okugikwata 84 kubanga emyaka emeka emyaka gyoyingirirako nga nina emyaka 9 kubanga bwe mba nazaalibwa 1973 kati sooka obale 73 4 5 6 7 8 9 8 mugumu mwebiri bibameka wali around myaka 9 10 kati mu kaseera ako bwe mala okuyingira amagye nga batugobye eno kuba eno story eyo tugoba eno yonna nagibanyonyola tugenda mu Lukoola njagala nnyo contribution yo mu lutalo nzija kati tujja mbeera musirikale omanyi tubeera ne section nti oli mu section 1 oli mu section 2 nasooka kubeera mu gundi ya Drago yalinga platoon 3 nga mwembeera ne tujja nga tulwana ngenda mu ya gundi ono Kanobeero Kanobeero ne bamujjamu ne baleeta Bowazi yafa balinga bayita Bowazi Malulu kale yetuuma Malulu mukama we yali Malulu ye Bowazi Malulu kaakati ne tujja ne baleeta yasembayo ndowooza yali lw'abantu gwe nasemba naye Luweero eno Luweero era nga tukola ne tujja mpaka baabo Mubende baabo tuzze mpaka Masaka awo Masaka afende Salewe yantwalira ewuwe waliwo n'ekifaananyi oba wakiraba okwendi era lwakuba abantu tebalina ngeri kibayinza President Museveni ng'ayogera ekyabaana ekiriko abaana okwali abawala okwali nagundi
okwali gundi nange kuli nja kubakulaga ekifaananyi ekyo bwe twajja bwe tutyo tukuba Masaka naggwa ne tujja Katonga twaliyo ne Sale kubanga bataliyani yange yo yali esigaddeyo erinze nga mbeera ne afande Sale. Tujja wano e Kampala era kwe kuwamba wano nga bwe nabannyonnyola. Oli mugundi ya General Salim Sale Katolo nzizeyo mu unity yange wano nali mu Third Battalion ey'omugenzi Lumumba. Kati nveeyo manya bwe tuva wano ne batulonda kubagenda okubeera ba bodyguard escort ba Museveni eri waggulu ekololo awalinga State House eyasooka. Kati ate yo gye natoloka nengenda Koboko nga gundi egenda unity yaffe egenda Koboko nengenda tubenve Koboko ate ne bankomyawo nga bagamba tugenda ku course ne bankomyawo ewa president. Kati tuva Kololo wali batutwala mu Lubiri tubeerawo ko ate olwamala nentoloka nenzirayo wa nenzira eggulu mu unity yo unity yo baali bagijeyo nga bataddeyo 37 bagifudde 37 eyajja ne Levi Kalwango ne yali akulira gundi yali akulira koti maaso nga ye commanding office. Kati ate eyo gye twava nali nzize eno ne wabaawo omugenzi bali omuyita Bosa kuba nzijukira najja n'emirambo gye twatwala ejjinja okuziika. Ate Bosa n'aŋŋamba olwanye nnyo naawe beerako wano nembeerako namala emyezi 2 ne bantwala mu kibinja ekyenda mu 9 89 yali 89 akati bantwala eyo ate ne baddamu ne bampa transfer nenzirayo eggulu batwala Kitugumu kati ate Kitugumu ne batujjamu gundi 2 company 2 ne batukomyawo mu 37 kati 37 ne bagisindika ejjinja batugisindika ejjinja we nafunira second lieutenant awo mu Gaddafi suulidde ne sergeant wagifunira wa? Sergeant yo nagifunira ggulu. Wagifunira ggulu? Sergeant nagifunira ggulu. Kakati bwe nfuna second lieutenant president najja nga atulambula najja n'atusanga Magamaga. Ijukira n'abaaliwo yabuuza yali commanding officer wange n'ambuuza ono lwaki second lieutenant. Lwaki abuuza ekibuuzo? Ng'abuuza nti lwaki ono second lieutenant yali badde captain oba lieutenant. Kati Sebowa n'amugamba Sebowa already yali lieutenant. N'amugamba ekyama kikyapanga ajja kufuna. Kati omwogwo omwezi gwennyini nenfuna ki? Nenfuna lieutenant. Kati okufuna lieutenant ne bampa transfer mpaka Mbale. Mbale okuva e Magamaga. Mbale nina b'ofiisa be nagenda nabo baali 4 nga babagaba mu mayunits amapya ge bazimba. Tuuka Mbale oyo ne bansindika ejjinja Soroti nasangayo brigade commander yali Oketa nansindika mu kibinja eky'ekikumi-13 ekyali ekya Sevume. Nayo ne mmalayo kuba navaayo mu 9 89 ne bantwala saidi z'Esserere.
kati eno Katakwi bampa okubeera nga nze operation commander. Bamuyita optiyo nga ndi wa kusatu kale ku second command mu command yawo mu command nga ndi wa kusatu. Kati we banzijeeyo ne bampa transfer n'engenda Esserere nembeerayo nga waliyo meja bamuyita Ondoga. Amanya nga wulira gonna. Ondoga. Oketa Ondoga gonna nzize nga wulira. Ondoga kasita yavaawo nalindi awo nga baleese kati meja jeno bamuyita Geoffrey Muhesi. Nga kuba naaba yalinga escort wa gundi, escort wa Fred Rwigema. Kati wano ndooza Rwigema yewe yagenda e Rwanda yono n'agamba sijja kugenda etali waffe n'asigala. Ne bamugaba mu eyo unity ne tubeeramu naye yasanga nga bandimotinga nga gye bandeeta bampa bwa OC. Zokolinde Ondoga tobijjayo bulungi mbitegeera. Wali promoted ku lieutenant ne bakuwa obwa optiyo operation commander. Ate ovaayo otya okudda anti kati yawo awo byonna byali bya graduates wakati awo waliwo graduates awo wakati awo abakulu abakulu kikulu engeri gye nali omuto nga babuuza nnyo lwaki ako kali mu kifo ekyo. Lwaki ako kali mu kifo ekyo olw'okuba nti emyaka gyange gyali miki nga baagalizaawo omuntu omukulu omuntu kwegamba obuvunaanyizibwa asinga ku nze. Naye bwe tugenda okwogera nga baŋŋamba mmwe simanyi muli Baganda biki byaliwo awo ebintu nga tebitegeerekeka. Kati era oyo Oketa n'addamu n'akola ki nampa transfer kwe kuntwala Ondoga naye ate era Ondoga ngenda okutuukayo ate nga naye bye baamugambye birala. Era Ondoga bwe natuuka eri yali mubi nnyo ku nze naye kasita namala omwezi n'alaba emirimu gye nkola n'agamba nampita n'aŋŋamba naye baŋŋamba oli musajja oli mwana mubi nnyo naye ng'ate kiki nga ndaba wano tolina mpisa mbi. Nze bwe bati ensi ne muyitiramu ng'era byonna bwe byakola ki byajja. Kati ne bantwala ku bwa OC bandeetanga oputiyo. Oli n'agamba naye bw'atuuka eyo yinza okufuna unity n'ogimuwa manya koi company. Natuuka eyo ne bampa company ne ŋŋamba nze sirina magye gange wonna we banteekawo enkola ki enkola ate oba eri Katakwi baali bantutte embeere na platoon commander okiraba. Kati abadde ku bajaasi 8 nga bantwala ku bajaasi 4 mu 5 kwegamba bandimotingira ddala bakussa naye nga byonna we byava nategeerawo kiki ekyaliwo awo. Ekyaliwo ono mukama wange ono gundi ono Ssevuuma omugenzi waliwo gwe baali baleese mu kifo nga admin ng'ate baleesewo n'omulala Bedogwa nga bonna nga Oketa yabakola ki yabadiployinga kati Oketa nga naye ayagaliza abantu be babeere ku ki babeere mu bifo. Kati oli admin bwe yajja ono n'agamba musajja ono tajja kunzijuliza wano bantu bano bokka. Lwaki? Ssevuume. Kati ate nange kati oli bwagaana admin n'amuganza osanzeewo wano admin beera wansi ogenda okola obwa OC. Kati oli n'agamba oyo yaddira atya gundi kati nze
ekimpeesa obwa gundi obwa operation commander mukunga banga nva ejjinja oba okuva Soroti kwedikwota nasanga abayekera bangi nga kwe kuli n'abakalamoja ababbi baaki bente kaakati ntuuka mu unit nga teri saawe muteri kuteekako ttaala nti oba onywa sigala oba kiki nga abayekera abo bajja ku barracks ne bakola ki ne bakuba sniping gye bayita sniping kati bwenzija ne baŋŋamba seeki Lieutenant bamuyitanga Bagugu nga ye OC Bagugu oyo twajja naye nga mukadde mumanyi era twaberanga naye mu unit yemu oyemu nga mumanyi naye nga ye OC we Usuku kati Usuku nga buli kaseera bajja ne batawanya bagamba abasajja babo bajja ne batajja nga ono lye takola operation kati okutuusa nze gundi lwe yaŋŋamba gundi akomewo gwe OC waawa we Usuku Bagugu akomewo wano kati nze nenzira kuki mu kampani gundi Bagugu nadda ku headquarter kati nange nagenda okulaba nga obulimba buyitiridde batuteeka tusula mu binnya saawa 24 tovaamu ate agendako wali ebbali bamukuba essasi kati lumu ne ŋŋamba bano abasajja batukola ki batumanyidde nnyo kyenva ŋŋenda ku operation ne mbagamba tugenda kuzinda ekifo bwe kiti ne bwe kiti era twakizinda kiro saawa 9 naye tetwabasangawo kati ku makya saawa emu we twali tukutte gye tusinkana ne tukubagana kati bwe tubakuba ne tufunayo emmundu yali emu nensindika message ewagundi ewa sevume tusanze abasajja tulwanaganye nabo mbakubidde yineeno bayita yacwa kyeti kati nengenda mu maaso n'operation abasajja abalinga batutiisatiisa abagamba simanyi tuno tulina box z'amasasi bwezitireero leero ne bagamba bawezezze kutiya nembakuba nembongerayo kati nali eyo ku operation ne bagamba seeki yababeera operation commander yababeera operation commander kati awo bwe najja ku headquarter ne baŋŋamba nsabe ebyokulwanyisa byenjagala ne mbasaba ne batuwa tanka zaali ezi za APC nya kati awo nga waliyo Jesus olwo Jesus yabakola ki yabatigomya kati bwe twagenda ogwasooka Jesus teyaliwo we twalumba awaddako ne tulwana twajjayo emmundu zaali 48 we twasooka okulwana era twaleeta Land Rover yaffe Santana yali ejjudde n'oyo muzeeyi Sevumu bafufugaza kati tuba tuli awo nga batugamba gundi akoze eki gundi yali alipotinze oyo Jesus yali alipotinze ng'ali wano ku CMI wali eringa ku Mwanga nga ye reportinze abeera muno mu Kampala ate waayitawo nnaku ntono nnyo nga batusindikira message nti omusajja alabika azzeeyo mu nsiko yabazanya yajja neye reporting n'agamba alipotinze ye tagenda kuddamu kulwana kakati awo Sevume n'aŋŋamba seeki kati kisigalidde ggwe gy'oli kubanga gwe operation commander olabe engeri ki gyeyonaŋŋangamu omusajja oyo kati lumu nenkola operation waliwo omuvubuka bamuyitanga Siraaji naye simanyi gyali oba yafa oba gyali nga twekwata na Siraaji yali IS nga tukwata gundi magye gaffe IS mbega akati nga tukwatagana
na Siraaje tupanga majaawo nga tugamba ekyokukola nti tugenda kwataakinga olwo batugambye omusajja yakomyewo atukwata mmotoka manya tanka zaffe gamba fe ab'ebigere tugenda kusooka tugende oluvannyuma tanka zijja engeri gye zireekaana tugenda twatuuka ssaawa 10 tuyingira we bali twasooka ne tugendayo abantu nze Siraaje waliwo n'abaana balala 2 abaali bamanyi olulimi twasanga abakulu beebase tugenda we bakumye omuliro tubazuukusa ne batutwala ne tubabuuza omukulu waali tulina ebbaluwa yaffe gye twalina ne tugimuwa tumala ogimuwa n'agisomamu n'agamba enzikiriza okwegatta nammwe kati n'atuwerekera ku ssaawa nga tumugamba waliwo we twagala okusala abasirikale ba gavumenti nga tebannaba kujja nga tezinawera ssaawa 10 eno twajja saa 9 gwekiro kati ne tubaga nga tezinawera 11 kiba kyetaaga nga tusaze wali naye n'atuwandikira ebbaluwa nga tulina ogiddiza oli gwe omuyeekera omulala baali bamuyita Omega munnange nga mu kutuwerekera wano atuwerekera twatuuka naye nga abawerekera bya ddala atuwerekera bya ddala tamanyi nti tuli bajaasi twatuuka we tutuuse ne tumukuba jeeki kati bano abaali ku geeti baalabanga ono tumugize tumukutte ne bamanya kati awo ne tuggula omuliro n'abantu baffe twali tubalese kumpi ne tutandika okulwana awo gundi we yafiira Jesus we yafiira era twakomawo naye nga tumusibye ku tanka yaffe bulungi tumuleeta mu tawuni awo Katakwi balaba kati awo ne seeki wakoze omuli anti kati bw'okola mukama we yakuwaana ate bano abalala bawaana oli commanding officer gwe bamanyi babeera tebakumanyi tebamanyi nti gwe watudde mu kintu emirimu gyonna bwe giri bwe tukola eno basiima oli omukulu kakati awo okutuusa operation bwe yaggwa negenda ku ndala awo eyo newatereera ne tugenda ne tukuŋŋaanya emmundu twaleeta emmundu ze twajja mu bantu zaali emmundu 89 ze twajja ku buli eyabadde mu nsiko kuba bano baatutwalanga gundi alina 2 gundi alina operation yali mpanvu nnyo kati awo mukama wange we bamuwera transfer n'agenda ku course ebbombo n'atulekawo kati oli assistant we yali badde nga commanding officer kati nze nali badde nga assistant yawo awo batandikira vulugo n'ayingira walimu ani ababeera nagundi ebintu basirikale gyebiri ate kati mbadde manyi nti basirikale baagala potential alina busobozi kati bingi kati okukakana nga bampadde transfer kwe kugenda eyo Eserere kati ntuuka Eserere ate nayo ate omusajja oyo ndoga nemukolera ekintu yalinga awo nga naye awooza bagenze adipala simanyi baabo bali ludda wabiki nena natuuka ne muganze eyo saagala kunnyumiza n'entandika okutambula agenda okuwulira gundi balwanye egindi baleeseyo emundu gundi bakubye egindi baleeseyo gundi basajja nga kwegamba ntambula butambuzi neefuula akola naye nga nali sikola
nefuula akola anti kati nakiraba kati kibiri byonna bye nakola nga nali weefuula bwefuuzi nali neefudde nga akola naye nga mu mbeera ya bulijjo wakola kale omulala ayinza ogaa nti nakola naye nze kindaga nti saakola omanyi lwaki omuntu nina ekintu kati olaba sitole tunyumiza okyaziza wano bakadogo abangi naye njagala oli akugambe nti baali bamuwadde omudaali njagala oŋŋambe nti bakadogo bonna abazze wano baakola era baabasiima baabawa omudaali nenako omu yekka gwendaba n'omudaali ani in fact bali babiri Wasswa ne Nasaazi kati abo ndowooza chansi yajjabuzi naye omuntu eyakola nkimanyi omudaali tebagulya wabula gwe gubeerawo bubeezi omuzzukulu kubanga newe bagukuwa kituufu newe bagukuwa naye kati we bagukuwadde teguliiko sente omudaali ogwo gulaga omuntu nti gundi oyo yali mukozi kati nze bwe nkugaa nti saali mukozi gwe n'olaba oli najja n'ataasa owa bodaboda ng'agudde n'amutaasa ne bamuwa omudaali oli n'agenda n'ayiwa emmere y'omuntu ne bagamba oyo ogundi yakoze nnyo ne bamuwa omudaali tolaba nti ye aba akola kati gwe ajja ng'osunda omutwe musimanyi ffe twalwana ffe edde wa bodaboda yakwata wa mmundu eyali anti wulira kati leka ngenda kuwaayo ekyokulabirako bw'oba oyagala yakwata mmundu nze nange kakoosa akatono ak'ekikomando kennakola nange nali nkutteko ow'emmundu namukwatako kati oyo Jesus muveeko tutuuka era ndowooza gundi eno enkovu eyinza okuba yavaawo wano tutuuka gundi koni atuuka agamba agenda Kenya agenda kuyita waffe tutuuka batugabanyaamu oyo mwenyini oyo gwe nkugambye Jeno Muheesi atugabanyaamu gundi ezi ebibinja bina zaali badde mobile ezi nnya kati batuuka batugabira abasirikale nze bampa abasirikale bangi kati byekwasa agamba seeki lwaki bamuwa abasirikale abangi ngamba byekwaso nti abasirikale abangi tebalwana naye bwe kibanga kikulumye kwata bano ompa abatono n'akigula n'abatwala kaakati ye agenda gye bayita Adipala Amodoyi nze ndiwo kugenda gye bayita Asuleti kati zaali saawa 3 ez'okumakya nga message ejja bagamba abasajja baabali basala banaatera okutuuka Asuleti nze kati Asuleti waliyo mobile eya Kasozi kati Kasozi abasajja bano bamusalira amagezi abayeekera bamugamba Kasozi batuma omuntu tigenda obagambe obusajja buli wali kati ono Kasozi bwe yawulira nti buli wali n'alowooza nti bali 3 bali 100 n'akola ki n'alumba agenda okulumba okutuuka ku lutalo kye baamukola bakuddira bakumanya abantu boolino babibiri bakola ambusi
ne bakuleka wenna n'oggweramu wenna ne balyoka bakukuba ero bakukuba bakuzza mu bano kati eno gy'ovudde bakolayo ka ero ne bakubanga bazza bati olwedde nabali ne bakubanga bakola ki kakati ntuuka egindi zaali ssaawa 5 kuba twatambuzanga bigere okutuuka Asuleti ku Gombolola mbuuza bane bano baliwa baŋŋamba abo nti bagenze dda ku operation naye tetwawulira ku mundu omanye mundu mu musana guno nga bwogolaye gwaka tefulumya ddoboozi ne bwe babbomu tetwawulirako yadde ku ssasi yadde ku bbomu ne lutuulawo ssaawa 5 ssaawa 6 7 8 9 10 tetulaba yagenze ku lutalo yadde n'omu bwenjira ne mbuuza bwe nsindika message bano sibalaba kumbe babakubye babakubye ne sekola ki kati abasajja babagamba waliyo abasigadde ku headquarter baleesewo n'abalala kati zaali ziweze saa 11 zigenda mu 12 ne wajja zaali 12 ne wajja omusirikale n'agamba afande batukubye afande gundi afudde RPG bagitutte mota bagitutte gundi bagitutte nga wasense budde nyinyi tugamba bakubidde bano tunaabasobola nemwekangamu kati ntegeka ninda bonna abagenze ku operation bakomewo tulabe engeri gye tubalumbamu abasajja nali zaali ziri ssaawa 1 n'ekitundu nga batunonako abakulu bajja ne babalumba anti bajja kati ffe tutambula tuva eri ku Gombolola tujja mu katawuni tugenda okuyita mu katawuni bwe tuti nagenda okuwulira ng'omuliro genda okulaba omuntu antadde gun point ng'akulyawo wennyini antadde gun point ali awo kati bano besikoti bange bagenda okukuba mbagamba temukuba mugenda kunkuba kati nze kye nakola nakwata oli ne mujjako AK47 gye twalwanira kati ate ye nantwalako ki pistol nantwalako pistol nali ngisibye muno nga era yagira bwati omuguwa guno gwe gwasinga okunsala n'atwala pistol nze nensigala neki ne AK47 n'agenda ne tulwana mu nzikizo omwo twalwana naye tetwagenda wala nnyo kubanga twali tuyinza okubagana neŋŋamba abasirikale bakole defense ku makya saa 11 ne tusimbula ne tugenda nga tubagoberera twagoberera abasajja we twasanga we baali bawummulidde twasanga baakavaawo kati ate we baasula era naffe we twasula kumbe bo batambudde ate bagenze eno gye bayita eyo Adipala Amodo Isaidi ziba ziri ssaawa 8 tutambudde tukooye ngambye abasirikale basooke bawummulemu bafune ekyokulya zaali ssaawa 9 nga message ejja nga baŋŋamba oli ludda wange mbagamba nti nayisizza Asuleti ngenda kira tie nga baŋŋamba yangwa olina engeri gy'osobola okujja mulina engeri gye gundi bamukubye aweddewo byekwaso olwo bagamba kuddawo ngende ntwale obuyambi ngende eri bakubidde byekwaso bannange era asirikale ne baŋŋamba naye oba kano akasajja kalina ddagala kubanga twatambula ne tutambula byekwaso bamukubye mundu bazitutte buli omu ajja lulwe buli akunyumiza naawe ogamba bugambe kankome wano naye kati tutuuka wali bayitawo Amodoyi mu gundi mu Kasitenseni lino ligenda gindi Asiro ku Gombolola tugenda okulaba nga batuyita batulengera eri batuyita mbagamba baabo kati netandika nembaga atuflankinge tulabe engeri ki gye tubatuukako etugenda
kati bo baali batulowooleza walala ate twafulumirawa walala netukubagana mirambo gyavaayo gyali era nebaza Katonda ekintu eki byonna mwebaza naye bambi yali antaasiza ku lutalo nze kasookedde nga ntandika commanding yange n'akafiirwako omusirikale omu ogwo operations ezo zonna omusirikale omu n'abakube babiri be bakubye aba ne batafa abayinza okugamba nti kino ekiwundu nakifuna nga tulina afendese eki kino nakifuna bali aba babiri era abantu abasinga bayagalanga nnyo abasirikale abasinga bayagalanga nnyo ntambule nabo ate nze nali twali tutambula abantu babiri ntambula mayiraga ne bwobuuza waliwo wano sergeant balinga babiri boyinza okubuuza kuba nabeeranga nabo nze kyali tekiŋŋaana bantu 10 kugenda nabo ku operation bantu 2 kubanga nali manyi nti namutambula babiri nga tugenda okunoonya abasajja nga tuli kati nze wano genda ku headquarter Eserere ekagwala okuva ekagwala okutuuka Eserere ziri mayiraga 3 naye nga tutambula babiri nze ku kagaali ne tugenda ne tukomawo naye kati waliwo nga amaze okunkuza wano bampadde obwa second command banzijeyo Kadungu eriyo gwe bazzaayo baali bamuyita Situma naye naakola bye mbadde nkola namugamba Situma ne mulabula ne mugaa Situma toddayo okutambula wekka oba temuddayo okutambula aba nagamba sha kati gwafende ng'obadde otambula ne mugaa nedda buli mbwa n'omukira gwayo kati gwe tomanyi lwaki nze mbadde nkola ki mbadde ntambula naye kyoba okola toddamu nagamba kale kati mukuddayo teyaŋŋamba mu abasirikale yaga seki abadde atambula babiri wano ani abadde abakuba ate mundu emu bagisigaza nga zeeyo babakuba olwo ku makya babakuba bamuteega ne bamukuba kati awo ne batandika baganda abo oyo muganda alina eddagala naye wabula Katonda ye buli muntu alina engeri gye yakola ki ate entalo sigamba nti oba entalo nze naloota ndoota Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, the school